Bismillahir Rahmanir Rahim. Baduba Allah subhanahu wa ta'ala abampuliriza abalungi mu mbeera y'okubeera nti tugenda kutunulira obuvunaanyizibwa bwe tugenda okutusooka okutulako haqqullahi azza wa jalla bwe buvunaanyizibwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwatuukiriza oba bw'alina okutuukiriza eri abaddu be yatonda. Allah subhanahu wa ta'ala ayina obuvunaanyizibwa bwe bw'alina okutuukiriza eri ebitonde bye byonna bye yatonda, ate n'abaddu balina obuvunaanyizibwa bwe balina okutuukiriza eri Allah subhanahu wa ta'ala mukama waabwe eyabatonda. Nga Allah subhanahu ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yatunnyonnyola mu hadithi eyajjibwa ku Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu bwe yagamba nti kuntu radifu nabi sallallahu alayhi wa sallam ala himari, yagamba nti nali ntambula n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala himari ku ngamiya, faqala li, nangamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ya Mu'adh, owange gwe Mu'adh, atadiri ma haqqu llahi ala al-ibadi, omanyi obuvunaanyizibwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'alina ku baddu be, wama haqqu al-ibadi ala Allah, era omanyi obuvunaanyizibwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'alina ku bantu, obuvunaanyizibwa bw'abantu bwe balina okutuukiriza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'adh n'agamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, naga nti Allahu wa rasuluhu a'lam, mazima Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam be bamanyi ensonga eyo amakulu. Mu'adh addamu omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti ye talina kyamanyi ku nsonga eyo okuggyako Allah yennyini n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam be basinga okumanya ensonga eyo. Qala, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti haqqullahi ala al-ibadi, obuvunaanyizibwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala ku baddu be, obuvunaanyizibwa bw'abantu kuba Allah subhanahu wa ta'ala an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a, obuvunaanyizibwa bw'abantu bwe balina okutuukiriza eri Allah subhanahu wa ta'ala kwe kwesinza Allah subhanahu wa ta'ala wala yushriku bihi shay'an, era baleme kubeera nga bamugattako kintu kyonna. Bw'atyo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'agenda mu maaso ng'ategeeza Mu'adh n'amugamba nti wa haqqul ibadi ala Allah, era obuvunaanyizibwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe balina okubeera nti bafuna eri Allah subhanahu wa ta'ala alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an. Allah subhanahu wa ta'ala obuvunaanyizibwa bwe ku bantu obutabonereza muntu yenna ateetantadde ezzambi lya shiriki era ateetantadde ezzambi lya kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala lyonna lyonna. Mu'adh bw'amala okuwulira ebigambo ebyo n'agamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'amugamba ya Rasulallah, owange gwe omubaka wa Allah, afala ubashiru nnansi, ya Rasulallah, abantu mbabuulire ebyo by'oŋŋambye mbeere nga mbibabuulira? N'abagamba nti la, tobagamba la tubashiruhum fayattakilu, tobagamba bigambo ebyo kubanga bwe banaamala okubiwulira nti Allah subhanahu wa ta'ala la yu'adhib man la yushriku bihi shay'an, Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yenna abatagasseko Allah subhanahu wa ta'ala kintu kyonna, Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kumubonereza. Amakulu mu aya eyo, mu hadisi eyo, nti omuntu bw'atoola ekigambo ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yagamba nti man qala la ilaha illa Allah, omuntu bw'ayogera ekigambo la ilaha illa Allah dakhala aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga amuyingiza ejjana. Ekyokubiri, Allah subhanahu omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, omuntu yenna abeera nga obulamu bwe asembezaayo kigambo kya la ilaha illa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga amuyingiza ejjana. Ekyo newankubadde ng'akikoze, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba hadithi endala nti man qala la ilaha illa Allah, omuntu bw'ayogera ekigambo la ilaha illa Allah walam ya'mal ba'da dhalika shay'an, n'atakolayo mulimu gwonna mulala nga gwegatta ku nsonga eyo, Allah subhanahu wa ta'ala
amuyingiza ejjana era amuteeka mu bantu abagenda okubeera nga babeera mu nnyumba ey'emirembe. Naye abantu abagenda okuyingira ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala bali mu miteeko esatu. Waliwo abantu bali mu miteeko ebiri. Waliwo abagenda okuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala lakin ba'da al-'adhab, nga bagenda kugiyingira nga bamaze kubeera nga babonerezebwa. Ate ne wabeerawo abagenda okubeera nga bayingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala bighayri hisaabi wala 'adhabi, nga bagenda kugiyingira nga tebabonerezeddwa wadde akatono era nga tebabaliddwa. Naye ne wabeerawo abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abagenda okuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala nga babaliddwa naye nga ate tebabonerezeddwa, nga babaliddwa oluvannyuma babonerezebweyo ekiseera kitono oluvannyuma bayingire ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate ne waliwo abagenda okubeera nga bagenda mu muliro khalidina fiha la yakhrujuuna minha, waliwo abagenda okubeera mu muliro jahannam nga bagenda kugubeeramu lubeerera nga tebagenda kuguvaamu. Waliyadu billah, tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala aleme kubeera nga ateeka mu bantu abagenda okufuna ku bukambwe bw'omuliro jahannam. Amakulu omuntu bw'ayogera ekigambo kya la ilaha illallah n'abeera nga tagasseeko kintu kyonna mu mirimu, omuntu oyo agenda kubeera nga abonerezebwako, then oluvannyuma ayingire mu nnyumba ey'emirembe wahiya aljanna, ng'eyijjana, senga anaabeera ng'omuntu oyo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyasiimye oba nga kyasazeewo abeere nga abeeramu yawmul qiyama. Bw'atyo bwe buvunaanyizibwa bw'omuddu yenna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, olw'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mazima Allah subhanahu wa ta'ala tiyatonda majinni n'abantu wabula yabatonda kulwa kumwesinza. wama uridu minhum min rizqi wama uridu an yut'imun, Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza n'atugamba wama uridu minhum min rizqi, Allah subhanahu wa ta'ala agamba talina kye yeetaaza baddu, tabeetaagamu rizqi yonna, tabeetaagamu rizqi yonna. Allah subhanahu wa ta'ala teyatutonda tubeere nga tumufujjirira omusimbi, teyatutonda tubeere nga tumugabirira, teyatutonda tubeere nga tubaako tubye tumuwa. wama uridu an yut'imun, era Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza n'atugamba nti abaddu teyabatonda kubeera nga tumuliisa, teyabatonda kubeera nga tubaako bye tumuwa mu byokulya. Inna Allaha huwa ar-razzaq, oyo Allah subhanahu wa ta'ala yagaba rizqi era yagaba ebyetaago, so tayinza kubeera nti ate ebyetaago ate abisuubira mu baddu be. dhul quwwati al-matin, mazima Allah subhanahu wa ta'ala nannyini maanyi agagenze ewala era nannyini maanyi agakyasinza okuba aga waggulu. Allah subhanahu wa ta'ala agenda maaso n'ategeeza mu aya endala n'atugamba nti wama bikum min ni'matin fa min Allah, buli kyengera kyonna kye muba mufunye kiba kivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. thumma idha massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun, mazima eri Allah subhanahu wa ta'ala ate obuzibu bwe buli bwe mumala okufuna obuzibu, bwe mumala okufuna obuzibu ate eri Allah subhanahu wa ta'ala temuddayo era ne mulimu okubeera nga mussa mu nkola ebirago ebyo Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'atyo n'ategeeza mu aya endala wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'an, mubeere nga musinza Allah subhanahu wa ta'ala era muleme kubeera nga mumugattako ekigambo kyonna ekirala ekitali ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatatuma mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza n'atugamba nti ya ayuhan naasu, abange mmwe abantu, antumul fuqaraa'u ila Allah, muli baavu nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. wallahu huwal ghaniyyul hamid, mazima Allah subhanahu wa ta'ala ye mugagga ate atenderezebwa, ye mugagga Allah subhanahu wa ta'ala ate atenderezebwa. Ezo zonna aya ne zibeera nga zibadde zitulaga bunene bwa Allah subhanahu wa ta'ala era ne zitulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala yasinzibwa era yateekeddwa okubeera nga asinzibwa era teri kiteekeddwa kubeera nga kisinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Tukimanyi bulungi baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala nti ebigambo ebituyingiza mu kubeera nti tufuuse abasiraamu era tuli mu bantu abateekeddwa abali mu bantu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kye kigambo kya la ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah.
la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Ng'ekigambo ekyo kirimu ennyingo bbiri oba tuyinza okugamba nti kirimu ennyingo ssatu. Ennyingo esooka bwe tugamba la ilaha illa Allah teri asinzibwa, kirimu ennyukuta esooka egamba la teri asinzibwa illa Allah okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Amakulu oba ogobye buli kisinzibwa kyonna kyonna la ma'budun, era nga amakulu g'ekigambo ekyo gategeeza la ma'budun bihaqqin illa Allah, la ma'budun bihaqqin fil wujudi illa Allah, teri ateekeddwa kubeera ng'asinzibwa mu ebyo byonna byonna ebiriwo ebisinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba okubanga buvunula n'ogamba nti teri kisinzibwa okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala, ate abantu bangi balina bye basinza. Waliwo abeesinza Yesu, waliwo abeesinza ente, waliwo abeesinza amasanamu, waliwo abeesinza ebintu ebirala biyitirivu nnyo. Naye la ma'budun bihaqqin illa Allah, teri asinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa, teri asinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa nti oyo asinziddwa mu kaseera ako ye mutuufu w'okusinzibwa illa Allah, okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala yateekeddwa okubeera ng'asinzibwa era yateekeddwa okubeera ng'agobererwa mu buli mbeera yonna. Ne tubeera nga tulabamu ennyingo bbiri nti teri asinzibwa okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Muhammada Rasulullah, era n'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam mubaka wa Katonda. Naye ekigambo ekyo tekifuluma bufulumi mu kamwa, ekigambo ekyo tekifuluma bufulumi mu kamwa ne tugamba nti gundi akyogedde, gundi amaze okukyatula era awo akkiriziddwa. Mwana wattu olw'okuba nti ffe tuli baanaadaamu tetulamula biri munda, ebiri mu mutima gw'omuntu tetubiramula era tetusobola kubitegeera, tusobola okukkiriza ne tugamba nti musiraamu. Naye mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo la ilaha illa Allah laha shurutun, kirina obulombolombo obuteekeddwa okubeera nga butuukirizibwa, era nga mu bumu ku bulombolombo obwo al-ilmu al-munafi lil-jahl, kwe kubeera nti omuntu oyo ayogedde ekigambo ekyo akimanya amakulu gaakyo era amanyi kiki kitegeeza, nti kitegeeza teri ateekeddwa kubeera ng'asinzibwa, ng'ate ekyo kyennyini nnyini kyayogera kyennyini nnyini akimanyi bulungi amakulu gaayo. Faman talaffaza biha, omuntu singa aba ayatudde ekigambo ekyo walam ya'rifu ma'anaha, naye nga tamanyi makulu gaakyo, wa muqtadaha, era ng'ekigambo ekyo kigenda n'ebikolwa, ekigambo ekyo kigenda n'ebikolwa. Era ky'ovola nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bw'abanga yagamba nti omuntu yenna ayogedde ekigambo ekyo n'abeera ng'ekigambo ekyo tagasseeko mirimu gwonna, Allah subhanahu wa ta'ala agenda muyingiza ejjana, naye okuyingira kw'ejjana ajja kumala kubonerezebwa amala ebbanga mu muliro jahannam. Oluvannyuma lw'ebbanga lye tutamanyi oba linaabalyenkana ki, Allah subhanahu wa ta'ala amuggyemu. Wa muqtadaha, ayina okumanya ebigenderako nti omuntu bw'agamba la ilaha illa Allah n'akikkiriza, ate ayina okussa mu nkola ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala byonna ebisigadde, ku lw'okubanga eno ebadde password emuyingiza mu busiraamu era emuteekesaako sitampu nti ayingidde mu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abamusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ku lw'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala ku bujulizi mu nsonga eyagamba fa'alam annahu la ilaha illa Allah, mwana wattu buli muntu yenna ayina okumanya nti teri asinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga ey'okubiri, akalombolombo ak'okubiri, al-yaqiinu al-munaafu lishakki, omuntu alina okubeera nga mu mutima gwe akakasa bulungi nti ekigambo kino kye njogedde nti teri asinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ekyo akirina mu nzikiriza bwe ey'omunda era nga tabuusabuusa nti mazima Allah subhanahu wa ta'ala ye mutuufu w'okusinzibwa era y'alina amaanyi agatonda omuntu era y'ateekeddwa okubeera ng'asinzibwa mu buli mbeera yonna, ng'ekyakyogera mu mbeera y'okukikkiriza fa inna al-iman la ya'ni fihi illa li'ilmu al-yaqin la ilmu dhanni, ku lw'okubanga omuntu yenna akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala alina okubeera ng'amukkiriza n'okukkiriza okutuufu nga temuliimu kubuusabuusa kigambo ekyo. Nabwe kityo ensonga ey'okusatu al-ikhlaasu al-munaafi lishakki, alina okubeera ng'ate
akyogerera ku nniya entuufu ng'eyo enniya wasinzidde okubeera nga asinza Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah bwe yagamba wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin tetwatumibwa oba tetulina kyetwalagirwa okuggyako okubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu ddin ng'ekyo tukikola mu mbeera y'okubeera nga ikhlaasu zaffe weeziri nnungi nnyo. Ensonga endala as-sidqu al-munafi lil-kadhibi kwe kubeera ng'ekigambo ekyo wahuwa an yaquluha sadiqan min qalbihi kwe kubeera ng'ekigambo ekyo okyogera ng'okyogera n'obukakafu nga tolimba ng'okyogera n'obukakafu nga tolimba nti omutuufu akalombolombo akalala almahabbatu lihadhihi alkalima omuntu alina okwogera ekigambo ekyo ng'ekigambo ekyo akyagala walamma aqtadat bihi wadallat alayhi kulwokubanga oluvannyuma lw'okubeera nti ekigambo ekyo kyatuddwa ate ne kibeera nga kyolesebwako n'obulombolo n'eddaliiro obujulizi ku nsonga eyo wajaba ilaiha al-amilina biha walmultazimina biha bishurutiha kulwokubanga kiba kikakase nti abantu bateekeddwa okubeera nga bakissa mu nkola n'okutuukiriza okubeera nga bassa mu nkola ebiragiro ebyo wabughdu ma ada dhalik n'okubeera ng'onyiigira ekyo kyonna kyonna ekijja nga kiri opposite n'ekigambo ekyo la ilaha illallah n'amakulu gaakyo. Amakulu olina okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yennyini nnyini gw'owulira nti omwesinza ng'ate omwagala. Allah subhanahu wa ta'ala tuteekeddwa okubeera nga tumwagala ng'okumwagala okwo kuviira ddala ku ntobo z'emitima gyaffe lwa nsonga ki nga tutunuulira ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'atuwa ku lw'okubanga teri mu byonna byonna bisinzibwa mu beesinza amasanamu mu beesinza abagenda mu masawo ne beesinza byonna byonna bye beesinza teri ayina bwesigwa mu bisinzibwa byonna teri ayina bwesigwa butuufu nga tasobola kulya mu lukwe bantu abo bamwesinza nga Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe tukimanyi obulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza n'atugamba nti inna allaha laysa bizallamin lil'abid mazima Allah subhanahu wa ta'ala tabangako mulyazaamaanya eri bantu abo bantu bitonde bye kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atugabirira obulamu bwonna obulamu obwo bwonna kye tumusabye n'abeera nga akituwa bwe tubeera nga tumwesinzizza n'abeera nga atuwa empeera yaffe mu butuufu bw'okubeera nti agituwa so nitubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ekyo tulina okukyogera nga tukijja ku ntomo y'emitima gyaffe ate nga tumwagala Allah subhanahu wa ta'ala. Akalombolombo akokutaano al-inqiyadu lima dallat alayhi kwe kubeera nga tussa mu nkola ebyo byonna obujulizi bwe byalaga nti biri mu bisinzibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatugamba mu Qur'an al-Karim waman yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa mazima Allah subhanahu wa ta'ala yatugeza n'atugamba nti waman yuslim wajhahu ila Allah omuntu yenna asarendalinga obulamu bwe n'abeera nga abuwaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala n'okussa mu nkola ebiragiro bye Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa muhsinun nga ekyakyogera awamu n'okulongoosa mu kussa mu nkola emirimu emirungi egyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yamulagira watajannubu an kulli ma nahahu anhu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam n'okwewala ekyo kyonna kyonna omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kye yamugaana faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa mazima aba yeekutte ku mugwa omunywevu ng'era gwe mugwa gw'obusiraamu gwe mugwa gw'okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ogulimu okugoberera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ila Allahi aqibatu al-umur mazima eri Allah subhanahu wa ta'ala obufundiikiriro ensonga zonna gye zigenda okubeera nga zifundiikirira eri Allah subhanahu wa ta'ala gyali. Ensonga akalombolombo ak'omukaaga al-qabul kwe kukkiriza lima qtadathu hadhihi al-kalima bilqalbi wal-lisan kwe kubeera nti buli kyonna kyonna olw'okubanga ekigambo kya la ilaha illallah tekitambula kyokka eyo mpagi naye ate kitambula ne swala ne kitambula ne zaka ne kitambula ne hijja ne kitambula n'okusiba omwezi gwa Ramadan n'emirimu gyonna egyasomesebwa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam so tulina okubeera nga tussa mu nkola ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala
bye yatugamba era tuleme kubeera nga tugwa mu aya Allah subhanahu wa ta'ala egamba nti innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera ku bantu abakulembera naga nti mazima abantu abo innahum kanu balinga idha qila lahum la ilaha illa Allah nga babeera nga babagambye nti teri asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala yastakbirun babeera nga beekuluntaza era ne babeera nga bawanika ebiwawatiro byabwe ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ekibeera ng'ekyo kitulaze bulungi nti tuteekeddwa okubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala asobole okubeera nga bwe tuba tutuukiriza obulombolombo obwo era tubeera nga tutadde mu nkola tuba tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe eri Allah subhanahu wa ta'ala ku lw'okubanga yatutonda kumwesinza ne tubeera nga tulindirira buvunaanyizibwa bwe Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti abututuusaako ng'ate tubutegedde bulungi alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an ku lw'okubanga tagenda kubonereza muntu yenna atamugasseeko kintu kyonna ate nga tukimanyi bulungi nti inna allaha laysa bidhallamin lil'abid mazima Allah subhanahu wa ta'ala talinga bintu birala ebyesinzibwa. Mwana wattu tolaba nti Allah subhanahu wa ta'ala ye tali azaamaanya baddu be naye ebintu byonna ebisinzibwa byonna abantu abeesinza amasanamu abantu abeesinza abagenda omuntu ayinza okugenda mu basawo n'abaako byonna byakoze naye ebyo byonna olw'okuba tebirina sifaatul kamaali tebirina bulamu bwankomeredde nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'alina oluvannyuma lw'ekiseera byefuulira abantu ne bibeera nga ate bibayisa bubi era ne bibeera nga bibakozeeko embeera etali nnungi so nga ate ebbanga lyonna libamaze ng'ebintu ebyo bye beesinza. So tulina kubeera nga tusigadde ku Allah subhanahu wa ta'ala nga tumusinza mu mbeera ekyasinza okuba ennungi era ekyasinza okuba nga yakika kya waggulu nnyo biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baddu ba Allah tubeere omusomo gwaffe nga tugukomyawo insha Allah tujja kubeera nga tutambula mpola insha Allah era omulundi ogujja tujja kubeera nga tutunulako muzimu ku nsonga ezoonoona ekigambo ekyo ku lw'okubanga omuntu bw'aba ayogedde ekigambo ekyo la ilaha illa Allah aba ayingidde mu busiraamu era aba ayingidde mu bantu abamanyikiddwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala abali ku lisiti ya Allah subhanahu wa ta'ala ey'abantu abakkiriza. Kati tujja kumanya insha Allah min nawaqibuha tujja kusooka tumanye mu bimu ku byonoona ekigambo ekyo n'abeera ng'omuntu yakyatula n'abeera ng'ayingidde mu busiraamu ate oluvannyuma n'abaako byakola ebyo waabikola n'abeera ng'obusiraamu abuvuddemu directly okuggyako liman taaba wa amana wa aslaha okuggyako ye yeenenyezza n'abeera nga akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ate n'abeera nga alongoosezza insha Allah. Bwetutyo bwe tujja okubeera nga tutambula n'omusomo gwaffe paka bwe tujja okubeera nga tukwata ku nsonga emu ku emu paka bwe tunaamalayo ekitabo kyaffe kino kye tuliko oba kye tutambudde nakyo insha Allah subhanahu wa ta'ala. Era ng'ekitabo kino kya Sheikh ayitibwa Taha bun Ahmad Yasin al-Khayari yennyini kitabo kino kitugenda okubeera nga tutambulirako mu musomo gwaffe. Nja kubasaba biiznillah subhanahu wa ta'ala buli omu abeere nga mpandiikira kyayize mu musomo gwaffe era abalina ebibuuzo insha Allah subhanahu wa ta'ala mu musomo guno era nammwe mubeere nga mubuuza nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba abasobozesezza. Wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.